Maama wa Buganda Sylvia Nagginda avumiridde abagufudde omugano okukusanga ebiragalalagala okubitwala mu masomero. Byagambye nti biviiriddeko bangi ku baana b'eggwanga okulemererwa okutuuka ku birooto byabwe. Bangi abagudde etawaana abafunye obuzibu nga batandika mpolampola mu masomero basingise nnyo ebiragalalagala njaga kimalwana ebyo byonna babisingiseeyo abaana baffe basobole okubinywa nga bakyali bakule nga babinywa abafuna sente bafune sente kugamba eyo programu emu gyetu buli saakaate ekyamasaza suubira tusobodde okikola. Nabagereku okwogera bino abaddagalawo ekisaakaate ky'amasaza eky'omulundi ogwokubiri mu Buddu wansi w'omulamwa okugamba nti okukwanaganya obuwangwa bwaffe ne tekinologiya nga kiyindidde ku ssomero lya Ngobya Memorial Primary School e Kaganda mu disitulikiti y'e Rwengo. Nagginda ategeezezza nti bateekateeka okukolagana n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'eddagala mu ggwanga ki National Drug Authority okusomesa abayizi akabi akali mu kukozesa ebiragalalagala. Waliwo ekibiina ekya National Drug Authority kyekimu ku bibadde babeera nnyo ku kisaakaate nga twagala nnyo okulaba nti batuyamba okuba nti abaana bano tubayigiriza engeri ebitukwata ku ddagala okukozesa otya eddagala naye ate n'okumanya nti waliwo n'eddagala eritali ddungi ebiragalalagala n'ebintu ebyekikanga ekyo. Nabagereka era awabudde abazadde obutakugira baana kukozesa byuma bikalimagezi ebya tekinologiya wabula babalungamye ku nkozesa yaabyo. Manyi nti alina kweyisa bw'ati ne bw'anaabeera mu groups oba n'asisinkana abaana abanywa ebiragalalagala ate nga ye akimanyi nti si kituufu tajja kikola. Kugamba twagala nnyo okuba nti tubategeeza oba babeere nga basobola ne bw'obanga tetuliwo ffe ng'abazadde okubagaidinga basobola okukola ki okwesalirawo era ne basalawo ekyo ekituufu ekyokukola. Ono asiimye abazadde abafuddeyo okutwala abaana mu kisaakaate kyokka n'abasaba okusigala nga babajjukiza okukola ebyo ebibayigiriziddwa kibasobozese okubeera abantu ab'obuvunaanyizibwa era abalimu ensa. Tubeebaza olw'okuleeta abaana n'okuba nti bakoze ki batwala mu maaso ebyo bye tubayigiriza. Minisita Noah Kiyimba akiikiridde Minisita Clotilda Nakate Kikomeko avunaanyizibwa ku nkulaakulana y'abantu ne woofiisi ya Nabagereka atenderezza enteekateeka y'ekisaakaate gy'agambye nti ekoze ky'amaanyi okugunjula omwana wa Buganda n'eggwanga okutwaliza awamu. Ffenna abali wano tusiime nnyo maama olw'okulaba ng'eggwanga eppya litendekebwa ku mulundi guno. Maama tweyanziza nnyo. Ye alamulirako beene essaza Buddu Pokino Jude Muleke akubirizza abazadde obuteevuma tekinologiya naye bafuba okuyigiriza abaana ebirungi ebirimu na butya bwe bayinza okumukozesa okusitula ebyenfuna byabwe. Naye bafuba okuyigiriza abaana ne basobola okusunsula mu tekinologiya ebigenda okutwala mu maaso tuleme kusiita bigere wa tekinologiya kubanga tajja kuddayo. Mu ngeri y'emu asabye abasaakaate okubeera ekyokulabirako nga bazzeeyo mu bitundu gye bawangaalira. Okweyisa obulungi tuyige okwambala tuyige okukolagana ne bantu bannaffe wamma tubeere abantu abeegombesa. Lusiba Muzaffalu yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire. KTV Malindirire kwoli abakulembeze b'abasuubuzi wansi mu kibiina ekibagatta